nze bunnakomafiro era nedeyakiro somera kyambogo omwaka gwa kusatu muganda wange ono bamwita kakoza Isaac era naye asomera Makerere. Nze nkola art ekyambogo industrial art. Twali tusoma omwaka oguwedde nga kosi nti etugamba tulina kukola monumental sculptures. Ate omwami oyo yali yakagenda mu kaseera katono. Ekintu ekyokunoonya ekyokukolako ng'osoma kiba kizibu nnyo. Naye omusajja oyo yali yayogera akayimba, yali yayimba akayimba akasomesa eggwanga. Akayimba ako mutuufu oddawo n'okawuliriza n'omala gy'osomedde kankwatako nnyo. Kubeera okusoma kwange tekubadde kwangu. Kino ekinzijira mutuufu nkoze eki ekiyinza okujjukira ku mwami oyo. Nange nali ndi awo kuba kintu kizibu nnyo kikkiriza nti atakakali nakola mu buti bw'amannyo n'amawulire newspapers n'obuti bw'amannyo kizibu nnyo kikkiriza. Kyali kizibu nnyo okukola ekintu ekyo, naye Katonda nga embeezi wange asobola okukikola. Yali artist nange ndi artist, naye laba abantu gye baali bamwagalako. Kyampaliza nawe okukola ekintu ekifaanana ng'ekyo okumujjukira radio, kuba yali musajja twamuyigirako bwija yimbanga ennyimba mutuufu nga oddawo n'oluwuliriza mutuufu birina engeri gye lukuteekamu mbeera by'otandisa by'okyandyagadde okwerabira. Neebaza abantu abanyambako okusobola okufulumya ekintu ekyo, kuba ekintu ekyo si kyangu. Kintu ekyo kale mukiraba obudde obukiriko si kyangu. Sekendera okwebaza omwami gwe bayita Professor Julius Ssentongo, kuba yantuusiza gye ndi. Nandibadde nina ekitone naye nga sirina busobozi bugenda kwengera okusoma. Naye omwami oyo yandaba ndi mu sekendo tinsobola, nangamba genda osome. N'asasulira buli kimu era amwebaza byonna byonna byatuusizaako n'okusobola okulaba ku kinakoze. Ndibaza ne lekyala wange kuba kyalinga kizibu okukkiriza okukola ekintu nga tebakimanyi, kuba toyinza kunoonya n'ogenda kulesobola kunoonya waaka ali mu buti bw'amannyo n'amawulire tosobola kifuna. Naye beebaza okuba nga banzikiriza nesobola okukola ekintu nga tebakirabaako, naye nengezaako kyensobola nekifulumya kintu ekifaanako ekyo. Era akantu ako kaleese wano simanyi kabadde keetaaga kwako ekintu ekibulako ekyokabikka nga kikakwatibwako tagenako nanfuufu, naye simanyi organization yonna kikolako era nga esobola okukapiriza nga tikononese. Moses Radio, umulebe.